Chito obuzibu erina buli obu nga yo security tesoka na kulanga kugambako bantu omulundi guli twakunganya ebyambalo by'abasirikale nze nasooka okunganya ebyambalo by'abasirikale mu 2020 twakunganya ebyambalo by'abasirikale nitubikwata handing over to the police okitegedde nembeera n'ekirowoozo kye nagamba omukulu Damulira General Damulira nimba n'ensonga gy'ateeka ku mmeeza ne mugamba naye omuntu guno gemugenda okuddamu okukola ki okunganya ebyambalo by'amagye biyite mu ghetto structures zino abaana ba ghetto tugambe polisi z'ebitundu gye babatwala ki ebyambalo ebyo n'okubaayo kasente omuntu aguze t-shirt ye mu wino yagiguze mu wino ate omusanze mbantu ogimwambula ng'osobola omuwayo ng'ekyebiri oba n'omuddizayo omutwalo n'akuwa empale n'agenda ne bagamba kigenda kola kijja kola kati bakyekoledde nga bo ne batantegeeza ate ne batangambako bakutte mufuti mulamba oweka wempe oyo mufuti si musiraamu mufuti kitegeeza omufuyi w'omuti kati gwe bakutte ne bakwata mufuti omulamba madoyi bamukutte bukwasi ne bagambako ninga omusajja omulaba ku international ateekayo Uganda engoye zakola sho zabeerako representing Uganda bino ebintu byetaaga ne tubanga tukowoola bonna bali mu music industry kati nga federation President Kenzo enensonga ekwatako Cindy Baby ensonga ene mukwatako nga uma nti kati nga Ronnie Guns abadde ayambaza abayimbi okuviira ddala ku muyimbi asooka owa Uganda star wa Uganda paka ku upcoming nga yatu designing engoye yatuwa atayazi emundu za plastic zetukozesa mu videos nene bamugize ne bayola edduuka lye ne batwala ebintu byonna ebyalaani nagadi byabadde yakamala okumuwa ne babitwala byonna n'engoye ne bagamba Ronnie Guns ayinemu nino niganize aina bimundu bya plastic bye tupangisa ogenda okukola ki okukozesa mu video n'ebyambalo ate nga n'empapula zirina emabega kawo twavayo nga ffe abayimbi ne twekubira omulanga okutwambulanga ku ma stage batujjamu ki engoye zifanagana z'abasirikale ekyambalo tekiriko tekuli badge ya Uganda nga flaga teriiko okitegedde nga batwambula ne batugaa tubikozese ku stage ne mu theater ne batukiriza naye kati ate bagenze ne bakwata bano ate ba Ronnie Guns abayimirizawo industry yaffe abatuyiza nabalaba ekintu mu Hollywood nasobola okiteeka mu video yange security eba ina ngetwebuuzaako nga ffe ba ghetto president kweza ensonga nerema genda bugenzi kukwata abantu abatali batuufu nerekayo ate abatuufu nekwata abatali batuufu bo bennyini ne bakkiriza ebyambalo okuveebwa ebyo ne biyingira mu ggwanga ate ono bw'ajja n'abanga asobola okukola ebintu ebifanaganako n'ebiri eri ebweru n'abiteeka mu vidiyo kuba kati vidiyo za Coco Finger jukira vidiyo ya Coco Finger bali bagiyita yeki mikono waggulu waliwo vidiyo ya Coco Finger era nga ayambadde party animal era zizona atayazaani za Ronnie Guns bebe kulu kati fa abayimbi twabukinga nga twamuwa ne sente ezaki eza atayaza ezimu tulinayo ebivulu tumubanja atatugamba bankutte bikimu bakitutte yes so government ekyo erina okukitanga erina okukitunulamu ennyo kati nga omusajja Ronnie Guns abadde awa emisolo bageto yitu wali ekatanga yabayigiriza okutunga abakolera ebintu bingi simuli anko nti alina any background yokuba nti mubbi Ronnie Guns yes